إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بكد بانغبي تيبوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويكتبوا الله تبارك وتعالى يتغامب من القرآن كتبوا مسورة الأعراف آية أيامكم ياساتو فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ذلك بأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ناتغامب الله مسورة النساء آية ينكاغا آية يامكم يابيري مومو كاغا آمكم آبيري مومو سانفو. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ويكتب الله تبارك وتعالى تمويبزا كتوندا وفومرونجي nanyini buyinza Allah subhanahu wa ta'ala waniridde amagulu omusanvu wakadhalika n'ensi. Allah subhanahu wa ta'ala waniridde entunnunsi z'ebitonde bye byonna. Ekitonde kisembayo okubeera ekinene n'akatonda akasembayo okubeera akatono ddala byonna entunnunsi zaabyo ziri mu mukono gwa Allah tabaraka wa ta'ala. Enteekateeka ya byonna eri mu ofisi ya Allah tabaraka wa ta'ala. Tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala sebyengera n'emirembe kw'ekitibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mukwano gwaffe, mukadde waffe, omusomesa waffe omukulu, omulungamye wa ummeno, atayina konna ke yalekayo abooluganda nga kakuyingiza muddu jjana okujjako nga kakoonako alaihi salatu wassalam, atayina kabi konna ke yatunuulira nga kasobola okuyingiza omuddu omuliro okujjako nga yakwogerako sallallahu alaihi wasallam. Tumusaba Allah abeere nga amusaako ebyengera n'emirembe okusaasira kwe awamu n'emikisa alaihi salatu wassalam. Bakadde bange ab'ebitiibwa, mukimanyi bulungi nnyo nti ekimu ku bintu omuddu byasinga okwetaaga, omuntu byasinga okwetaaga mu nsi, naddala ng'alimu omutima ogujjukira era ogumanya nti yatondebwa ayagala nnyo okubeera ku ekyo Katonda we yamutonda kyayagala abeereko. Musiraamu munnange, ebbanga lyonna akamu ku bubonero obulaga nti olimu obukkiriza, akabonero k'omanyiranga nti olimu obukkiriza, buli lw'obeera nga onoowulira nga owankawankira okubeera ku ekyo Katonda wo eyakutonda kyayagala obeereko, mulinga owulira olina ekikulumiriza, naye ng'ekikulumiriza kiri nti oyagala nnyo okubeera ku ekyo Allah we yakutonda kyayagala obeereko, omanyanga nti olimu obukkiriza. Naye ebbanga ly'omalanga nga tofaayo kumanya Katonda we yakutonda ayagala obeere ku ki, nga tolaba nti kikulu, omanyanga toli mu bukkiriza. Kye bayita okubeera ku kintu Allah kyayagala omuddu abeereko, ekyo bayita obuluŋŋamu. Singa Allah tabaraka wa ta'ala kuteebesa n'abeera nga ky'owangaalirako kikwatagana bulungi ddala n'ekyo Allah kyayagala obeereko, omanyanga nti Allah yakuwaffaqa, Allah yakuwa obuluŋŋamu.
nebbanga lyomalanga nga kyoliko kyawukana butereevu n'ekyo Allah kyayagala obeereko, omanyanga nti haqqat alayka dalala, wakakatwako obubuze gw'oli mubuze. Tewali mpeera ya Allah gyagenda kusasula muntu yali mu nsi nga mubuze okujjako Allah agenda kumuwummulira, agenda kumwokya omuliro. Allah yagamba tabaraka wa ta'ala fariqan hada, mu nsi muno mwe tuwangalira abantu balimu emiteeko ebiri abooluganda. Mu nsi mwe tuwangalira abantu balimu emiteeko ebiri, tewali muteeko gwa kusatu. Omuteeko ogusooka Allah yagamba fariqan hada, nga bwe kyajja mu aya emu mu Qur'ani gye mu suratu Shura nti fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Mujjana mu kunaku lw'enkomerero nga Allah amaze okulamula wakati w'abaddu, wagenda kubaawo emiteeko ebiri, tewagenda kubeerawo muteeko gwa kusatu. Omuteeko ogusooka Allah yagamba nti fil janna, gugenda kubeera mu jjana. Omuteeko ogwokubiri fi sa'ir, gugenda kubeera muliro sa'ir. Hakadha tegenda kuba muteeko gwa kusatu. Tewagenda kubeerawo muteeko nti ono tali mu jjana ate tali mu muliro, wabula Allah gan fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Omuteeko ogumu gugenda kubeera mu jjana, n'omuteeko ogwokubiri gugenda kuba mu muliro. Wakadhalika ne ku nsi abantu bali mu groups bbiri. Allah gan fariqan hada, waliwo group emu nga hada, eggurupu eyo nga Allah yagirungamya, wa fariqan, ne gurupu eyokubiri haqqat alayhim ad-dalala, nga bakakatwako obubuze. Ayyi baulama batugamba ti fariqan hada, gurupu eno eyogerwako nti yarungama. Ayyi waffaqahumullahu lilhidaya wa yassara lahum asbabiha wa sarafa anhum mawani'iha. Ye gurupu nga Allah yagiwaffaqa, yagiteebesa obulungamu, Allah n'ajangwiza okubeera n'ajangwiriza eri ensonga ezinaagituusa ku bulungamu amakulu. Nti gurupu eno Allah jaga nti fariqan hada, gurupu yarungama. Ayyi waffaqahumullahu lilhidaya, gurupu eyo Allah yabateebesa n'abalaga obulungamu, ne babeeranga embeera zaabwe zonna bakwataga luterevu n'ekyo Allah kyayagala babeereko. Wa yassara lahum asbabiha, Allah n'abangwiriza okukola ensonga ezinaabatuusa ku bulungamu. Wa sarafa anhum, Allah n'abeeranga abakyusa n'abajjako mawani'iha, ebyo ebinaabagaana okubeera abalungamu. Ye gurupu esooka abooluganda yabayamba Allah tabaraka wa ta'ala. Tusaba Allah tusemba lungamu, n'abeeranga Allah yabayamba n'abalaga kye bayita obulungamu, n'abanguyirizanga bulijjo okukolera ku nsonga ezinaabatuusa eri obulungamu. Wasarafa anhum, Allah n'abeeranga yabajjako, yabakyusa n'abajjirako ddala okukwata ekkubo eri n'abaziiza okubeera abalungamu. N'agamba Allah nti wa fariqan, egurupu eyokubiri haqqa alayhim ad-dalala, bo bakakatwako obubuze, tebagenda kulungama. Ayyi wajabat alayhim ad-dalala, bakakatwako obubuze bima sabbabu li anfusihim, olw'ebyo byo bennyini bye bakolanga, olw'okuba nti bo be baateekawo, be baafuuka ensonga bo bennyini ey'okubagaana okufuna obulungamu. Wa amilu bi asbabil ghawaya, ne babeera nga bakola ensonga ezinaabatuusa ku kubeera nga babula, nga bagaana okufuna obulungamu. Abooluganda, waliwo gurupu mu nsi muno nga Allah yabasaasira n'abalaga kye bayita obulungamu, era n'abanguyiriza okutuuka ku makubo gonna aganaabatuusa ku bulungamu. Allah n'abayamba n'abakyusa n'abajja ku ekyo ekisobola okubagaana okufuna obulungamu. Ne wabaawo gurupu eyokubiri nga wajabati alayhim ad-dalala, nga bo bakakatwako obubuze bima sabbabu li anfusihim, olw'ensonga nti bo bennyini be baafuuka ensonga y'okubeera ababuze. Wa amilu bi asbabil ghawaya, ne babeera nga bakolera ku nsonga esobola okubaviirako okubeera nga babuze. Yagamba Allah tabaraka wa ta'ala
innahum ittakhadhu ash-shayatina awliya'a min dunillah. Abantu bano kiki bakola ekyabaviirako okubulwa obulungamu? Kiki kye bakola ekyabaviirako okubulwa obulungamu? innahum ittakhadhu ash-shayatina awliya'a min dunillah. Basalawo okufuula shayatin. Omanyi shayatin zirimu emiteeko ebiri, ashayatinu l-insi wa shayatinu l-jinni. Shayatini ezibeera mu bantu Allah nga bwe yatugamba fa in ata'anakum innakum la mushrikun. Bwe tunaagondera shayatini ez'omu bantu ne majinni tujja kukeera enkyanga tubuze. Otegeera ddi nti omusajja ono shayatinu l-insi ebbanga lyonna lyajja n'atandika okusendasenda n'ayagala okukujja ku ekyo ky'oteekeddwa okubeerako Allah kye yakulagira obeereko, n'atandika okusendasenda okiveeko. Asobola okusendasenda n'ebigambo oba n'ebikolwa. Oyo shayatinu l-insi. Shayitaani ejjidde oyo min dhimni shayatini insi. Oyo abalibwa nti ali mu shayatini ezibeera mu bantu. Kati Allah agamba tabaraka wa ta'ala ke basajja bano abataafuna bulungamu kiki ekyabaviirako okubulwa obulungamu? innahum ittakhadhu shayatina awliya'a min dunillah. Basalawo okufuula shayatin nga gye mikwano gyabwe ne balekawo Allah tabaraka wa ta'ala wa yahsabuna annahum muhtadun, ne basigala nga beebala nti balungamu. Bagamba ulama nti fahina in khalasu bwe baamala okuva min wilayati rrahman ne basalawo bo bennyini ne bava mu bufuzi bwa Allah tabaraka wa ta'ala makulu, ne bagaana Allah okubeera nga abalagira. Wastahabbu wilayatu shaytan, ne baagala okubeera wansi w'obufuzi w'ebiragiro bya shaytaani. Hasala lahum an-nasibu al-wafir, ekyo kyabatuusaako okufuna omugabo ogwali gubasaanye. Min al-khudlan, omuli okuwangaala nga baswavu. Fakhasiru ashadda al-khusran, ne bafiirwa olufiirwa olunene nnyo. Wahum yahsabuna annahum muhtadun, ne bakeera enkya nga balowooza nti balungamu. Liannahum, olw'ensonga nti inqalabat alayhim alhaqiqa, obutuufu bwabakyukira ne babeera nga tebakyasobola kubulaba, nga tebakyasobola kulaba butuufu. Fadhannu albatila haqqan, ne batandika okulowooza nti obukyamu ge mazima. Walhaqqu batilan, nti ate kati ate amazima ge gafuusa obulimba. Muganda wange kuomanyiranga nti wabula bw'otandikanga okulaba ekintu ekituufu ng'okirabira mu foomu ya kikyamu, ate n'oddira ekintu ekikyamu ng'olaba nti ng'okirabira mu foomu ya butuufu, omanyanga nti haqqa alayka ad-dalala, wakakatwako obuze. Lwaki? Wahum yahsabuna annahum muhtadun, abantu bali mu nsi balowoozanga balungamu. Liannahum, olw'ensonga nti bo inqalabat alayhim alhaqa'iq, obutuufu bwabakyukira tebakyasobola kubutegeera, endaba entuufu yakyuka kubo. Fadhannu albatila haqqan, ne batandika okulowooza nti obulimba ge mazima. Walhaqqu batilan, ne balowooza nti kakati ate amazima bwe bufuusa obulimba, ne bakeera enkyanga babuzi. Kiki ekibatuusiza ku mitawaana egyo gyonna? Innahum ittakhadhu shayatina awliya'a min dunillah. Basalawo okufuula shaytaani nga gye mikwano gyabwe, ne badda wansi w'ebiragiro bya shaytaani, ne bataagala Allah kubalagira na nabbi Muhammad kubalagira, ne bakeera enkyanga babuze. Kati baganda bange kye neetaaga buli muntu yeebuuze, ebbanga lyonna kyebuuze. Bw'omalanga okutegeera, bw'omala okutegeera n'okikakasa nti Allah agambe nti fariqan hada wa fariqan haqqa alayhim ad-dalala, ti abantu bali mu gurupu sibbiri. Waliwo gurupu nga yaluŋŋama gye twagambye nti bayita obuluŋŋamu ye muntu okubeera ku ekyo Allah kye yeetaaga abeereko. Wa fariqan, ne gurupu ey'okubiri haqqa alayhim ad-dalala, nga bo baakakatwako obuze. Kye bayita obuze kye kiruwa? Ye muntu okubeera ku ekyo Allah kyateetaaga abeereko. Muganda wange oli ku sayidi ki? Ne tulaba nti akabonero ak'okubiri kwolabiranga nti wabula kasita ebintu bikukyukiranga n'otandika okulaba amazima ng'ogalabanga obulimba, n'otandika okulaba obulimba ng'ogalabanga amazima, omanyanga nti wabula
baganda baffe bangi bali mu nsi wallahi nga ne bw'omulaga amazima ne bw'akwata ekitabo n'akisoma nga tayinza kukinoonyaamu mazima n'agafuna newakubadde nga gali kumpi nnyo anoonyaamu bulimba. Abantu bangi ojja kubasiŋŋaana nga baulama baasoma obusiraamu ne babutegeera bulungi, oluwalabu balwogera bulungi, naye nga tayinza kusoma kitabo n'akijjamu buluŋŋamu. Wabula buli lwakwata bw'ati ekitabo n'akisoma yanoonya waanaabulira nakubeera ng'abuza abantu, tasobola kufuna buluŋŋamu. Naye ate n'osanga omuntu Allah gw'ayagaliza obuluŋŋamu ng'okutegeera amazima kiri kumpi nnyo naye nga Allah yamwanguriza okutegeera amazima, n'omusiŋŋaana nga musajja afaayo okubeera ng'ateeka mu nkola. Kati baganda bange insha Allahu ta'ala mbasaba tulina okufaayo bulijjo okusaba Allah waffe tabaraka wa ta'ala abeere ng'atuteebesa atulaga obuluŋŋamu, olw'ensonga nti mbuluŋŋamu mwe muli okuwona, mu buluŋŋamu mwe muli okufuna okwesiima, mu buluŋŋamu mwe muli okusuubira okusinkana essanyu lya Allah tabaraka wa ta'ala. Tusabe Allah abeere ng'atukyusa, atulage obubuze nga bubuze, atuyambeko tubeere nga tubwewala, kubanga mbubuze mwe muli okukaaba, mwe muli okubonaabona, mwe muli Allah okwokya omuliro emyaka emingi. Kati insha Allahu taala gurupu sizirbi abooluganda, gurupu ey'abantu abaluŋŋamu ne gurupu ey'abantu abaabula. Naye muganda wange oli mu gurupu ki? Oli mu gurupu ki? Abantu kyekiseera obudde bwonna twazenga embeera yaffe ekwatagana etya ne Allah tabaraka wa ta'ala. Kasita owulira nti kyoliko kyekyo Allah kyayagala, kyekyo ekyajja mu Qur'ani Allah kyeyalagira, kyekyo ekyajja mu sunna za nabbi omubaka kyeyasomesa alayhi salatu wassalam, omanyanga nti oli muluŋŋamu. Otegeera ddi nti wabula bwe bakugamba nti Allah yagaana ekintu gundi nokeera enkya ng'okikola nga tofuddeeyo, nabbi yagaana ekintu gundi nokeera enkya ng'okikola nga tofuddeeyo, Allah yalagira ekintu gundi nga mu kukireka towulira nti ofiiriddwa, towulira nti okoze ekinene oba okuleka ekiragiro kya nabbi Muhammad, omanyanga nti wabula bw'onoofiira ku mbeera eyo Allah subhanahu wa ta'ala tewali kulowoozawoza muganda wange ajja kukwata abeere ng'akwokya omuliro. Yagamba Allah mu Qur'ani ekitiibwa, yuridu Allahu liyubayyina lakum, Allah subhanahu wa ta'ala mukutussaako ekitabo Qur'ani, mukututumira nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, yuridu Allahu liyubayyina lakum, Allah kyeyayagala kwe kututeera ebintu musana, atunnyonnyole buli kintu kyonna tukitegeere tuleme kubonaabona, wayahadiyakum sunana alladhina min qablikum, era Allah abeere ng'atuluŋŋamiza ku nkole ye ey'abo abaatukulembera basahaba ba nabbi Muhammad n'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam n'abalongoofu abaatukulembera, wayatuuba alaykum, era Allah tabaraka wa ta'ala kyeyagenderera mu kutuma nabbi Muhammad n'okussa Qur'an abeere ng'atusonyiwa amakulu, atulage ebyonoono byaffe nti akola bw'ati abeera ayonoonye, akola bw'ati abeera mujeemu, tusobole okubeera nga twenenya. Allah abeere ng'atusonyiwa, wallahu alimun hakim. N'agamba Allah subhanahu wa ta'ala ti wallahu yuridu an yatuuba alaykum, Allah subhanahu wa ta'ala mukussa Qur'an n'okutuma nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam yanoonyaamu abeere ng'atusonyiwa amakulu Allah tabaraka wa ta'ala, atukoonere ku byonoono tubitegeere tubireke, twenenye abeere ng'atusonyiwa. Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan azima. Ndoza muganda wange okiraba nti abasajja bano gurupu eno haqqa alladhi haqqa alayhim dalala, abo abaakakatwako obubuze, abalowooza nti balina kubeera mu nsi kulya buli, balina kubeera mu nsi kubeera bulungi, tebaagala kubula bokka. Yagamba Allah ti wayuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati, baagala nnyo bano abagoberera ebyobwagazi, antamilu mailan azima, mubeere nga mukyuka olukyuka olunene amakulu, wadde nga gw'oliwooli ng'oli muluŋŋamu, ye n'akulaba ng'oli ku buluŋŋamu, nga ye obuluŋŋamu bwamulema, kasita ogezaako n'omufuula mukwano gwo, aba ayagala okyuka olukyuka obuluŋŋamu obuveeko, naawe obeere ng'ofuuka nga ye. N'agamba Allah tabaraka wa ta'ala yuridu Allahu an yukhaffifa ankum, Allah mu kutussaako amateeka agali mu Qur'ani n'okutuma nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam yanoonyaamu okubeera ng'atuwewulira mu bintu. Wa khuliqa al-insanu da'ifa, kubanga omuntu yatondebwa nga munafu. Baganda bange insha Allahu ta'ala mbakubiriza ebbanga lyonna okubanga tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atujje mu gurupu ey'abantu abaabula. Allah tumusaba bulijjo tabaraka wa ta'ala
atujje mu gurupu ey'abantu abaabula, bwe tubeeranga mwe tuli atuzze mu gurupu ey'abantu abaluŋŋama. Bwe kiba nga tuli mu gurupu ey'abantu abaluŋŋama, tusaba Allah tabaraka wa taala bulijjo abeere nga atunywereza mu gurupu ey'abantu abaluŋŋama, tusobole okudda gyali Allah nga atusiimye. Kubanga bannange mukiraba bulijjo tibwe tubeera nga tusala twalagirwa buli swala yonna gy'osaala nabbi yagamba nti la salata liman lam yaqra bifatihati alkitabi, tewali swala muntu gyasala Allah n'agikkiriza nga atasome surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha tugamba nti ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim, Katonda waffe tukusaba otuluŋŋamize nga bulijjo ku kkubo eggolokofu, ekkubo eryo eryakwatibwa wabundugulako ebyengera. Tusaba Allah okutuwa obuluŋŋamu ebbanga lyonna, ne tulagirwa okubeera nga buli swala al-Fatiha ogisoma. Ebbanga ly'omala nga al-Fatiha eyo ogiddiŋŋanye naye nga tofaayo kukumanya alladhina an'ama Allahu alayhim, abo Allah bwe yateekako ebyengera, embeera zaabwe zaalinga zitya nga tokifaako. Tonoonya omuntu omuluŋŋamu afaanana atya, munnange ojja kukeera ng'ofiiriddwa nga togasiddwa. Kati insha Allah tulina okufaayo abooluganda okulaba nga tukwatagana bulungi nnyo n'ekyo Allah kyagala tubeereko. Bwe kibeera ng'omutima gw'oguwulira nga gulimu obukalubu, nga Allah ayogera kirala naawe ng'okola ekirala, okakatwako bulijjo okusaba Allah tabaraka wa taala abeere nga akuwa obuluŋŋamu akunyweze. Kyova olaba ng'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam ezimu ku dduwazi yasomanga nga bwe kijja mbyafaayo bye, yagamba nti Allahumma ya muqalliba alqulub, Katonda wange owange omukyusakyusa w'emitima, thabbiti qalbi ala dinika wa ala ta'atika, nkusaba obeere ng'onywereza omutima gwange ku ddiini yo, nkusaba onywereza omutima gwange ku ddiini yo. Amakulu omubaka Muhammad alayhi salatu wasallam alladhi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, kimwetaagisiza okusaba Allah amunywereze ku ddiini. Naawe insha Allah muganda wange bw'owulira nga Allah yakuyamba n'akuwa obuluŋŋamu, kyebayita obuluŋŋamu nabaga ekitegeeza okukola buli kintu kyonna Allah kyeyalagira tabaraka wa taala, n'okuleka Allah kyeyaziiza, kyagira mu Qur'ani oba kyagira mu sunna za nabbi Muhammad. Kasita Allah akusaasira n'abeera nga yakuteebya omutima gwo nga gwagonda nga gwakkiriza nti nze Allah kiyandagira kyenja okukola, kyeyaŋŋaana sijja kikola, nabbi kiyandagira kyenja okukola, kyeyaŋŋaana sijja kikola, faqad ihtadaita, gwe muganda wange oba oluŋŋami waluŋŋama, saba Allah akunywereze ku ekyo. Kyebayita obubuze kyeki, kwe kubeera nti Allah akugambye nti kola ekintu gundi n'ogaana okukikola, leka ekintu gundi n'ogaana okukireka. Nabbi agambye kola ekintu gundi n'ogaana okukikola, leka ekintu gundi n'ogaana okukireka, faqad dalalta dalalan mubinan, bw'oba obuze olubula nga lwalwatu, bw'obanga olimu akasaasira omwoyo gwo akeesaasira ng'okayina muganda wange, olina kukyusa mbwangu ddala osabe Allah tabaraka wa taala abeere nga akunywereza ku ddiini entuufu, abeere nga akunywereza ku buluŋŋamu. Baganda bange insha Allahu taala ekigambo obuluŋŋamu kiriko ebigambo bingi mu Qur'ani, kiriko ebigambo bingi mu sunna za nabbi Muhammad, wabula insha Allahu taala kyenneetanze nze mufune ebigambo byange ti Allah atugambye tabaraka wa taala nti mu nsi mulimu gurupu bbiri. Allah agenti gurupu esooka fariqan hada, ye gurupu nga bo abantu abo baluŋŋama, ayi wafaqahumullahu lilhidaya, Allah yabalaga yabateebesa obuluŋŋamu ne babumanya ne babukolerako, wayassara lahum asbabiha, Allah n'abanguyiriza ensonga ezinaabatuusa ku buluŋŋamu, wasarafa anhum mawani'iha, Allah n'abagirawo ddala n'abagirako ddala ebyo ebisobola okubalemesa okutuuka ku buluŋŋamu. Ayo gurupu mweri mu nsi insha Allahu taala, asobola okubanga musajja oba asobola okubanga mukyala, asobola okubeera omwavu oba omugagga. Omuntu okufuna obuluŋŋamu tekikwetaagisa kumala kuba wakitiibwa, tekikwetaagisa kumala kuba muyivu nnyo. Omuntu okufuna obuluŋŋamu kyetaagisa Allah kuteramu tawfiiqi. Wa fariqan, ne gurupu ey'okubiri hakka alayhimu ddalaala, bo baakakatwako obubuze batya in khalasu min wilayati rrahman, beesokoola ne bava mu biragiro bya Allah tabaraka wa taala, wastahabbu wilayatu shaitani, ne basalawo genda mu
bulabirizi bwa shaytaani nga yebalagira. Omuntu okubula tekikwetaagisa kumala kuba mwavu nnyo, tekikwetaagisa kumala kubanga tomanyi ddiini, wabula n'omusajja yakeera enkya n'asoma obusiraamu ayinza okukeera enkya n'abula. Omubaka yagamba nti waliwo abantu nga badduaat nga basajja bakowooze nga bazza bantu eri muliro, babeera basoma Qur'ani nga bagivula bulungi, ahadithu nga bazimanyi, naye bakyusa ebigambo bya Allah n'ebigambo bya Nabbi Muhammad ne batandika okuyita abantu okubazira obuze. Hasala lahum an-nasib al-wafir, ne babeeranga mu bubuze obwabwe obwo mu kusalawo okuva wansi w'ebiragiro bya Allah tabaraka wa ta'ala, ne basiima biragiro bya shaytaani. Hasala lahum an-nasib al-wafir, ne babeeranga bafuna omugabo ogubasaana min al-khuzlan, ne bakeera enkya nga baswadde bawangadde nga bawansi. Fakhasiru ashadda al-khusran, ne bakeera enkya nga bafaafaaganiddwa. Wahum yahsabuna annahum muhtadun, naye bambi nga beebala nti balungamu. Liannahum, olw'ensonga nti bo inqalabat alayhim alhaqaiqu, obutuufu bwabakyukira, tebakyasobola kumanya nti buno bulungamu, tebakyasobola kumanya nti buno bubuze. Favannu albatila haqqan, ne balowooza nti amazima, obulimba bwe bufuusa amazima, walhaqqu batila, ate obulimba ge gafuusa amazima. Wavannu, ne balowooza nti albatila haqqan, nti obulimba ge gafuusa amazima, walhaqqu batilan, nti ate amazima ge gafuusa obulimba. Kasita Allah akugereranga muganda wange ebintu ne bikutabukako, n'otandika okulaba amazima nga bwe bulimba, n'otandika okulaba obulimba nti ge mazima, musiraamu munnange oba osiraanye. Okyobola ngo mbaka asomanga ati Allahumma arina alhaqqa haqqa warzuqna ittibaa, Katonda wange nkusaba otulagenga amazima nga ge mazima, otugabirira okugagoberera. Wa arina albatila batilan, otulaga obulimba nga bulimba. Warzuqna ijtinabahu, era otuyambeko oberenga otugabirira okwesamba obulimba obwo. Nabbi n'agamba nti tugambenga Allah nti Allah tukusaba totukyusirizanga ebintu ne bitutabukako, ne tutandika okulaba amazima nga bwe bulimba, ne tutandika okulaba obulimba nga ge mazima. Fanadilla, ne tubula. Amakulu omuntu yenna akeera enkya n'addira amazima n'agalaba nga bwe bulimba, n'addira obulimba n'agalaba nga ge mazima, n'otuuka ekiseera ng'otamu omuntu gw'olaba nga akendezeza ku lugoye. Omutamwa tomwagala, mbu bakola oludiinidiini, bye bakola si bye basoose okubikola, nabo bajja kubikoowa. Mwalaba dda, n'otandika okutamu omuntu akola ekituufu, n'osanga omukyala ayambadde ng'eddiini bweragira, n'omutamwa n'ogamba nti beeteekamu oludiinidiini. Amakulu ng'oddidde obulimba nga bw'oyita amazima. N'olaba omuntu amenya amateeka g'obusiraamu gwala nti yali ku kituufu, muganda wange omanyanga nti osiraanye, omanyanga nti gw'ofaafaaganiddwa, togenda kuluŋŋama ebbanga lyonna olw'ensonga nti ebintu bibeera bikutabuseeko nga bikutabikudde ddala. Allah yagamba tabaraka wa ta'ala ng'ayogera ku kigambo kya abantu okuddira amazima ne bagalabanga obulimba. Yagamba nti alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi, temulaba abo abaaweebwa ekitabo, abaaweebwa omugabo mu kitabo. Yu'minuuna biljibti wattaaguuti, ago masanamu. Wayaquluuna lilladhina kafaru, omuntu yenna buli lwakyukirwa amazima n'agalabanga obulimba, eno yebeera entegeeraye. Suratu Nisaa'u aya 55. Allah yagamba nti alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi, temulaba abo abaaweebwa omugabo mu kitabo. Yu'minuuna biljibti wattaaguuti, bakkiririza masanamu. Wayaquluuna, ne batuuka okugamba lilladhina kafaru, abakafiri bano abaagala okkiriza Allah, ti haulai ahada min alladhina amanu sabila, nti bano abakafiri bano abatali basiraamu be basinga abakkiriza okubeera ku kkubo ettuufu. La ilaha illa Allah. Omuntu yenna bw'otuukanga ekiseera n'olaba omukafiri nga yali ku kituufu, n'olaba omukkiriza omusiraamu ateeka mu nkola Qur'ani, ateeka mu nkola sunna za Nabbi Muhammad, nti yali ku kikyamu, bw'oba ozikiridde oba obuuza olubulanga lwa lwatu. Abantu bangi baganda baffe abasiraamu wallahi batamu abasiraamu bannaabwe abagezaako okussa mu nkola amateeka g'obusiraamu, basobola okubanga basajja obanga bakyala, ne babatamwa ne batuuka okugamba nti haulai ahada min alladhina amanu sabila, nti bano abakafiri abatali basiraamu abazaaza Allah mbwe bali ku kkubo eggolokofu okusinga ono agondera sunna za Nabbi Muhammad
alayhi salatu wassalam kati sha Allah boruganda muyina okutegera fariqan hada nkeseri mu group sibiri group be bantu abarungama tusaba Allah tuwe burungamu ne group y'abantu abakakatwako obubuze tusabe Allah aberenga atulage kuba eri oburungamu atuyambeko okuligoberera Allah atulage kuba eri obubuze abere Allah ngatuwa amaanyi okulyesamba n'okulyewala جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته